Mujje tukwatemu wano ensonga enkulu bye tulina okukolakolako bwe tuyita homework. Bwe tuyita homework omukulu ng'akyali we bamusibye. Mujje tukole ku homework wano. Ensonga zino nkulu nnyo. Ensonga zino enkulu nnyo zigenda kukwata. This is a very serious key issue about asylum seekers in the United States and abroad. Ladies and gentlemen, this is a case about asylum seekers abanoonya okufuna empapula eza asylum wano mu America ne mu nsi endala zonna. Mujje tukwatemu wano. Okay, so first things first, kyetugenda osookerako ekikulu, Abannayuganda mwenna gye muli mulina okwenyigira mu demonstration. Abantu abawagidde Kyagulanyi mulina okwenyigira mu demonstration. Oba oli Bulaaya oba oli Uganda, oba oli Bulaaya oba oli Uganda, olina okwenyigira mu demonstration. Omukulu bamukutte ali wali ewuwe. Ekikulu okiwulira. Kati ffe bwe tusirika obusirisi ne tubeerawo nga tulina kye tukola, Zaake bamukutte ne bamukuba, babirabye. Ssenyonyi abadde agendayo ne bamukwa tasobole nagenda. Teri akkirizibwa. Abasajja bavuze batadde wali toilets bwe bagenda okukampinga. Tulina okuteekawo embeera eri serious. Bavuze toilets ne bazitwala nga bazitwala wali. Tulina okuteekawo embeera. Bavuze toilets balaga nti bagenda kubeerawo, bagenda kupamiraawo. Bagenda kubeerawo nga bapama. Abapoliisi, abasirikale bonna bagenda kubeerawo nga bapama beeyambiraawo. Omuntu bw'atwala toilets mu kifo usually aba agenda kukampingirawo for a long time. We cannot wait for that. Akalulu baakabbye, naye for us we have to. This is the time. Bwe banga ddala baakabbye akalulu nga ffe twasinza okufuna akalulu, tuteekewo embeera ebajjako. Okitegeera. Once again, ladies and gentlemen, let me repeat myself in English. If people really voted for Honorable Kyagulanyi in large numbers, let them show their similar support in terms of demonstration, civil disobedience. And in terms of civil disobedience, do not go to work. Do not go to work. Do not pay the taxes. Do not pay the taxes. Do not go to work, because that's an illegal government. Stay at your home for a month, for 2 months, and then we resolve this. Temugeze okugamba abantu bammwe abali Uganda mubayambeko n'obusente kati obw'okulya mmwe abali ebweru. If you're abroad here and you're out here, you can please send money for support those people to eat, so that but don't tell them not to go back to work. Shut down their shops, shut down the stores, shut down their businesses, and let's bring that business, that country to its knees. Let's see how he's going to depend. And then we in overseas here, we are going to put a heavy weight on the donors so that they stop giving him money. And then there will be no taxes in Uganda, there will be no money, and his country, his government will collapse. But who has ever watched soccer? Before they blow the whistle, you can't say you won the game. Guno musanyu tegunnaba kuggwa. Bayinza n'okukuba even gundi 3 goals in the last few seconds. This is like soccer. Life is all about how you approach it. Museveni is not the final person with the whistle. No, we are in control. Or God is in control at this point. Museveni is not in control of anything. If you let him be in control, then he's going to be in control. Muchiwulira. I'm not here to talk about, to sweet talk people. I'm here to tell you what to do that I think and I believe works. And I've heard other experts talk about the same thing.
if you're toppling a dictator, using the rightful means, civil disobedience. Out of the 17 million that voted in Uganda, if honestly more than 10 million voted for Honorable Kyagulanyi, then let's see the 10 million refuse to go to work. Let's see how that country will function, especially in Kampala and other major cities, northern Uganda, eastern Uganda, and some parts of western Uganda. If the central part refuses, the eastern part refuses, and the western part refuses, and the northern part refuses, how is it going to function? How is it going to function? The best thing you can do right now is first to stay at home. I know there are some greedy ones who will try to go to work, but let the greedy ones go at their own risk. Very serious. It's okay to just not go to work for 3 months. Already coronavirus abasiriye for almost a couple months. Mukole kyekimu musigala waka. Munonye bunonye yakulya buli. Tulabe bwatagwe. Kubanga kati government ejja kwetaaga sente. Tulabe bwatagwe. The easiest thing you can do right now without even living in your house, stay at home. Civil disobedience. Muchitambuze ekintu kino mbagamba abantu bakole kye bayita civil disobedience. It's accepted in the constitution. Bembaba musobola mugene mu demonstrating. Bemba musobola musema nene boss abatasobola ku demonstrating musigalo waka mugano kola. Mumugamba akalutwa twakawangudde. Simple. Abebweru bakasta abazungu balinda kintu kimu kyokka bannayi. Balinda kintu eki kimu kyokka. Kulaba nti muli ku board. Tebajja bakolera bintu bino, tebajja bateri ajja tubikolera. Ate nafa abali ebweru eno. Bannayi demonstrations zitoko okutandika. Obencha oba Monday. Ndabyeyo a few people about stepping up their game. Ndabye abantu abadi Amsterdam. That's very good. Thank you very much for those who in Amsterdam who went for the demonstration. I think it was yesterday. Abantu abamu abavudde mu nsi kati abavudde mu ndabyeyo n'omwalo omu ndabyeyo n'aba Kenya abatuyambyeko. That's very good. That's really key. But right now we should step up our game. Bino tembikozesa bino ebyagundi bino bobo oli mu nsi nga mulina total lockdown kati gabali England yeyo. Mutandika oku-initiating conversations zino engage your Congress people, engage your members in the parliament and find out how you can do the demonstrations peacefully, and then you can also do the demonstrations without without getting your life in danger. You can stay 6 feet apart. You can put on a mask. You see? And you can stay 6 feet apart. Demonstrate heavily. Finances banaba investors batyo kumuwa sente. Kubanga ba investor babala nti betumuwa sente zijja kuvaya magoba gajja kuvaya wegati. Investors are just money making people. All they care about is their money is going to come back. They buy the gold from him, they buy the coffee from him, they buy the whatever minerals you have from there, the oil. If you feel you cannot go demonstrate in Uganda, stay at your house. Don't go to work. Stay there for a month, 2 months, 3 months. Let's see how his government, it will come to its knees. It's because money is what counts. Money. Investors will refuse to give him money. But investors banagano kumwa sente. Investors, when the investors refuse to give him money, I think enough misolo baganyo jimwa. That's all you need. Civil disobedience. Ekirala kyembagambye twogedde ku civil disobedience, twogedde ku misolo temusasula. Oba oyina ennyumba z'abapangisa biki ebibagamba gasiya, togeza kusasula 11. Abalina bino demonstration tuzogeddeko n'ekirala kyembatereddeko batereddeko petition tugyetaaga kubanga kati baateekayo omusango gwa ICC. The more signatures we have, the better. Omusango gwa ICC gwateekebwayo, gwateekebwayo, in fact gyateekebwayo giriyo ng'egiringa 3.
nja kubagambako ogwakyagulanyi waliwo n'emirala egiriyo twagirabye edda gye giri buli omu yagirayo abamu abasindikidde email mbawaddeko copies naye kati ekirala petition yiiyo eya ICC tujje eyekwatibwa okulagira ddala nti abantu ddala benyiye omusajja bamwenyiye okitegeera bamwenyiye bye bino ebintu byokola. These are some of the things you do without even spending any money and signing that petition. But now let me repeat myself, don't pay any nickel. Whenever you sign this petition, sometimes it asks for money. That money does not go to us, or it goes to that company that runs the petition. You only need to put your names and email. Don't donate any money to that petition. Abantu abamu babadde badonating a cent waliyo dollars nga ku myezi 5 n'okusoba akumusikakaaga nga kabadde ka donating banga abantu balowooza bakawa abantu wano organization eno sente zemu donating ezo ku petition eyo. Petition olina kuteeka mbutesi manyago, your names and then the email address and you sign. Ng'omaze ebirala totawaana. Bananyini kibiina ekyo kya petition ekyo bagenda ne bakutega olusi ne bagamba omuntu donate. Kati abantu abamu ne batalema okusayininga lwakubanga ki company egambye donate ekugamba abantu abamu bawadde $10, $12, $13 ziringa nga kakaaga ziri okwo naye tebaziwa ffe oba tebaziwa kibiina bazidonatinga budonate ne zigenda kwaba abantu abakola ekintu kyabwe ekyo ffe kye tukozesa. Dola emu nze ndaba eryokke, dola emu $2 o volume. Waliwo agambye volume. Waliwo agambye volume. Is volume okay? Volume, eh? Oh yeah, I think I know what the problem is. I think I know what the problem is. How is the volume now? Volume rate here. Volume rate here. Volume. It is very low. Okay. I think. Atawe rate here. Atawe rate here. Rate here of volume. How is the volume there? I need a volume, brother. Yeah. Volume. Very low. It's still very low. Oh. Waliwo omuntu gwena taddeko wano kati like ya volume. Oh, I think I know that. No sound. Waliwo omuntu gwena accepting se wano. Gwena mu accepting ze. Kati yaliko ate sound takola ki? Waliwo omuntu gwena gasseeko wano nekola adding. Mumpulira kati? Hello? Hello? Muganda bakugamba nti abantu bajja kudiza organizinga volume eri okay beba tebagamba buli babigamba nnyo abantu bonna abalala nti volume eri okay babigamba nnyo babigamba nnyo abo kati buli akigamba baatyo nze followinga nnyo mbadde followinga ekyoto followinga Fred followinga kinaye babeerako ne bagamba buli olaba oli agambye volume kati nze sikubulira volume erina naye ebintu byonna byemutambuza mbi followinga nnyo ojja kundaba naye abo gambye genda maaso aba akulimba kubanga omugazi wakugamba volume nga gwogendera nnyo obwo buli bwosoma volume oli bajja kugamba ngenza okulaga kaba volume kiraba kati obadde wakavaako n'ogamba nti dola emu ejja kuyamba kati kankubuli ebyogedde tegeeza muganda wange
kati tulina kwebeereramu genda mu maaso oyo kati akujja ku mulamu obadde wali otandise abafere badraya abafere bajja kutulemesa nabo kale katuddeyo tuli kati kiki ngambye nti temuddayo ku donating amusayininge busayinizi petition yiyaawo petition eyo bw'ogisayininga tujja giwa balooya bakyagulanyi be bagenda ogitwala mu maaso bagikozese ekirala kyekino ekya demonstration bannaye abali ebweru munyiikire nnyo mu demonstrations nammwe abakola ki aba Uganda mukole kye bayita civil disobedience temugenderawo kukola don't pay taxes musigalaawo government ejja kukolapsinga yokka mukiwulira ekyo kiri very important muwengere okubeera nga mukola civil disobedience kubanga kati government kyetoose bweteekako omuntu ku kifuba ne mugenda mwe ne mutandika okukola as usual mubanga abakkiriza abantu b'ebweru kati international community etulinze kututunulira erabe obaddala tuli serious kubanga Abamerika baaganye okwenyigira mu kulonda Abangereza Europe yagaana okwenyigira mu kulonda kati Phiphie kaffe ne tunji insistinga that means at this point kyenyena okubagamba abaliko kuno nti Kyagulanyi alina plan because yakimanya all along yandibadde oba apulingiramu wali emabega agamba Abangereza baganya Abamerika baganya okuyingira intana gundi maybe ebintu bino bikyamu naye ya insistinga nga alina plan so naye kyoyinza okukola kati since kati bamukutte ali waka tayinza communicating naffe internet kikyali off mpulira nti bagizizaako I'm not sure about that mwongere kye bayita civil disobedience temusasula misolo temugenda kukola kamulye mu zino zetu obusente butujja okuweereza Abamerika abaliyo bali bajja kulabira ddala nga ensi ddala tikya functioninga naga amagye ge yaleese okuva ebweru gajatandika okumulya gamusaba ssente ng'ate taziina okujjako n'abawa zino zabadde akoze zabadde afunye for a long time kitegeera so kati ebyo bye byange kaera ngenda kuvaako kati nzuluke nzireyo nkola emirimu emirala naye nga in the meantime abantu abali ebweru mutandika okwemobilizing okukola demonstrations ez'amaanyi bye byange kati kanzuluke kati ngende nkola emirimu kubanga nange nina okukola emirimu wano naye nga ekyo kikulu nnyo ffe abali ebweru mu bbanga lino ettono ennyo tulina okutandika demonstrations ez'amaanyi ddala because demonstrations zino ez'amaanyi ze zigenda okuleeta international community okugambira ddala nti Uganda akalulu kaali kafu abantu olaba bantu bangi nnyo bakkiriza baganye ekintu kino tulina okukikola ki okitunulamu bwe munaasirika obusirisi ne musirika mu bayumba gammwe ne mutandika buweereza email abakulu bonna abali mu bitundu byonna in the United States in Europe ababadde ba people power this is the time for you right now to mobilize ndabe mbadde mukuŋŋaanya ssente mu bantu nga muzibasikamu ssente yemu gye mulina okukola ki ocontributinga kati ne mubeera nga mulwanira ddala okiwulira abantu mbadde mubakuŋŋaanyaamu ssente naye kati kyekeeka time mwe mulina okwemobilizinga ne mutandika okugamba nti demonstrations zibere heavy eno mu America corona gyali naye abantu go play soccer tugenda tuzannya tugenda mu maduuka so tewali bino bi lockdown okiwulira ne lockdown time twakolanga ki ne ku lockdown time twatambulanga okitegeera so abantu mbeegayirire nnyo mwanguye demonstrations ezo okiwulira petition wala bagamba nti refusing ze gitrying call letter petition eri very easy abantu bangi nnyo bagisayinize tulinako omutwalo gumu kitundu already tulinako omutwalo gumu kitundu abantu bagamba volume kanziremu nkube ndabe